pulezidenti lwayisa ekiteeso ekiyimiriza amasomero gonna mu ggwanga obutaddamu kutambuza abayizi nga bakozesa emmotoka eza loole nga kino kyava ku bubenje obwali bukudde ejjembe mu ggwanga lyonna. Kati wano minisita omubeezi ow'emirimu Musa Ecweru wasinzidde n'ategeeza nti ekiteeso kino kyakusibwa mu nkola n'okutandika n'omwaka ogujja ng'agamba nti teri ssomero lyonna ligenda kukkirizibwa kutambuza abayizi nga likozesa emmotoka eza loole. Ecweru okwogera bino abadde atongoza baasi empya ekoleddwa kampuni ya kuno eyitibwa Metu Zhongtong. Baasi industry eno ng'esangibwa mu kibangirizi ky'amakolero wali ennamanve. Ecweru era asabye bannayuganda okuvaayo okuwagira kampuni nga zino ezeewaddeyo okukolera kuno ebintu, n'agamba nti kijja kuyamba nnyo mu kukyusa embeera z'abannansi. This cannot do this. Must now start believing, because seeing sometimes is believing to many people. I know they have now seen and they are going to believe. My prayer is that you lost a lot of ground during the time of COVID. Now that normalcy has returned, I want you to run while other companies are walking. You must run so that together we should be able to catch up with the speed. The demand is going to be very big. We requested that almost all schools must now, no school should use a lorry now for carrying students. No school. That is a directive that cabinet took. So it means all schools must now carry their children, their students, in a more dignified way, and the buses therefore are the ideal vessels for carrying students. So now you, as our local entrepreneur, you are well positioned to really outcompete those who want to import buses here. And everything will be done to give you that support. Ye akulira kampuni ya Metu Zhongtong Baasi Industry Katabazi agambye nti mu kiseera kino balina obusobozi obukola baasi ezisobola okweyambisibwa amasomero kw'ossa kampuni ezisaabaza abantu ezeetaagibwa ku katale aka wano mu ggwanga n'amawanga amalala agatulinaanye ate nga za ssente ntono ddala, okwawukana kw'ezo eziggibwa mu mawanga ag'ebweru. Mu mativu nti baasi ze bakola za kuyambako mu kukendeeza ku bungi bw'ensimbi bannayuganda ze badde basaasaanya okuleeta kuno baasi, era n'atwanjulira ekibinja ky'abavubuka abakola mu kampuni eno nga bonna bannayuganda abakoze omulimu guno. Ono agamba nti mu kiseera kino basobola okukola baasi eziwera 20 omwezi. Fabricate 20 buses a month if orders are there. When we went inside there, right now we are fabricating 9 buses. 9 buses. And if you come by end of December, these would have got the 9. Other maybe 10 would be in. So when there is orders, 20 buses a month we can do. The customer, because we are here in Uganda, people, they want custom-made bus. I want this in my bus. I want this in my bus. So, but we try our best to see that our buses become cheaper than those imported. We are continuing to bring the price more and more down so that we make local manufacturing more meaningful. Factory eno yatandikibwa mu mwaka gwa 2018, President Museveni n'agitongoza mu mwaka gwa 2019 nga mu kiseera kino ekola baasi eziri ku mutendera ogw'ensi yonna.